kuba ntegerekeka recruitinga kubayita ne bakuŋŋaana n'obawa interview kati okubawa emirimu kwe ku hiringa byonna tugenda byogerako ne kye bayita organizational structure n'atugaa this is business MBA staff n'agamba bino we tuli oba bye ndi mu kwogerako ndi mu kwogera ku masters in business administration ebintu bye basoma mu bano be muwulira nga agenze ku university asome masters in business administration ye level wembatandikidde. And if you just want to run a little bottle store, it might be tough for you. But if you think you can open more than one bottle store, hang around and see. Nti era bw'oba olowooza nti gwe oyagala kukolayo kaduuka ako kali akafaanagana n'akamama Naaki wali ewammwe Lwamalenge, just kaduuka ako weeyagale n'omwami wo, bino biyinza okukaluubira. Naye ate oba oyagala kukolayo obuduuka nga 8 ku 10, entebe ginyweze tosegguka. Agambye, and if you just want to run a little bottle store, it might be tough for you. But if you think you can open more than one bottle store, hang around and see. As they say in my beloved Nigeria, nga we bagamba mu nsi yange gye njagala ennyo gye bayita Nigeria, it's for the senior class. N'agamba guno omulamwa gwe tuliko gwa bakabejja. Junior yabayita bakagujje bakawaji. Mu business gwa senior class. Atali mu senior class totagala amusole. YouTube yaba senior class, TikTok ye yabaluuzo kitegedde, naye YouTube kati ovola nze ntandikidde ku ya senior class sisigenda tandika na by'abaana bato. Ekyokubiri bana ndi mu kusoma post za Dr. Strive Masiiwa, naye ndi mu kusoma post ezikyasinza okunkuba, kyentegeeza kyasinza okunnyumira, kyasinza okunnuma. Njagala soma post za Dr. Strive zonna ze yatandika otuwandikira okuva 2013 paka olwaleero mu video ya leero. Bati njagala tandika naze nsinze kunyumirwa. Naye ziwulirize nnyo kuba mwemuli ebibuuzo, mwemuli ekibuuzo ekigenda okuwanguza sente. Kitegedde $50,000. Njagala bajjukiza nti omuntu $50,000 mu Uganda abeera omusomesa alina diguli z'akolera omwezi. Abamu bamala na kulinnya nnyonyi okuzikwata $5 omwezi. Kyentegeeza nti okola omwezi mulamba ne bakuwaka kati naye ogenda ozibala ng'osigazaawo 5 ku 3. Tulina baganda baffe nga tazikwatangako. So kati gwe kiba